Alabikidde still hope n'Alabikidde still hope too. Eje media mukutu gwaffe Dreams and Visions, Testimony TV ne Tish TV jojo nami kutosokuwa nga atogendayo nosangayo ebintu ebyenjawulo. Kitundu kyaffe kyakubiri tuzze tweyongera okubanga ate tulaba ebintu ng'engeri gye bitambulamu. Kitundu kyaffe kyawedde twabadde eside zeeyo Masindi Bunyoro. Naalya bwe yabadde mu nsozi abantu ne beekulumula, omulaalo yali yerundira ente ze oba ebisolo bye we yalaba Naalya ku lusozi waggulu n'amugamba genda ogambe omusomesa asomesa ki sapole. Naalya tasobola kumwegambira. Kakati olwaleero n'ab'e Naalya beegasse ku b'e Masindi. Naye ate kati kyanjawulo ku luno Naalya ali mu ndabirwamu z'ennyumba. Door glasses. Oli yazimba ennyumba ye n'ateekamu ki? N'ateekamu glasses. Naalya ate yalabikidde mu ndabirwamu z'omusajja. Omusajja abantu bagwa ewuwe. Abantu tebagwa wa musajja bali kulaba Naalya ajjudde enneema. My God. Mukama mwebaze kubanga yakuzibula amaaso. Kakati bano abaana bakunna saloni bagenda kufa ssente. Baana abakola ati bagenda kufa ssente. Wakati abaana basobola okukola endabirwamu ne bagiteekamu buli design munda. Kati omwana agenda kukola endabirwamu ateekemu bifaananyi bya Naalya munda. Ati baana bagezi technology yajja. Kati atwale awantu agambe bannange ate mukyali Naalya nti Naalya kuluna ali ku luggi wali abadde ku Ddirisa. Kati ate ali mu ndabirwamu z'okuluggi ayingira. Era abantu bagenda kugenda. N'onooteekawo nga kikomero oba kino bagamba naye buli agenda okulaba Naalya lukumi ojja kukola ssente okowe bukooyi. Kubanga abantu bali desperate, batabuddwa tebamanyi kikiddako mu bulamu bwabwe. Banoonya okubeerwa naye okubeerwa kukoze ki? Okubeerwa kugaanye. Bagezeeko wano na wali banoonyeza buli kimu. Abagenda masavu bagenze. So buli we bawulira akafuna badduka buddusi. Kakati Naalya watandika okubeera mu ndabirwamu ze sibitegeera bite bino ebintu bannaye. Kama abayambe bantu mwe mutegeera amazima. Naalya ali mu ndabirwamu. Asaba abantu bakutte ku ndabirwamu basaba Naalya. Emisa yatandise. Ini nyumba abayala sina yinza bagobamu. Era poliisi yanguwe eteekawo security kubanga n'abaana bannenkolera jange bano bakifeesi bagenda obeekolere bo tobanyumiza ebyo. Bo babeera buli wamu ne makanisa babaamu. So ab'e Naalya nabo tubadde tukyali kuba Bunyoro. Seba ab'e Naalya baagala naffe tetujja sigalira awo. Naalya naffe mwe yabadde ku lusozi ffe ate ali mu ndabirwamu. Atuuse ku nnyumba muba mu nsozi tetumutegeera. Naalya ali Mukama Katonda kono design yajja ati kono teknolojia ntosokola buli kyayagala. Mukama ni waba Yesu nga bwe batadde mu ndabirwamu tobikkiriza nayo. Yesu nakuwadde olunyiriri mu kitundu kyaffe ekyasoose Matayo 24:26. Tebakulima musimanyi wuneeno mu nsozi simanyi wuneeno temugezangako ne mukola ki ne mugenda. Naye atwongera okuba nga ate tusabira abaganda baffe abo bambi spiritual blindness ebasumbuwa n'ekirala ebizibu bingi. Ate mu bino ebiro eby'oluvannyuma ebizibu bigenda kweyongera bigenda kubeera biyitirivu nnyo kubanga Sitaani akozesa nnyo embeera eyo okuba nga abuza. Ng'omuntu ali perturbed ng'alina ebimutawaanya mwangu wa kubuza. Sitaani amwanguwira nnyo okuba nga ate amuwugula. Naye wano obanga tolina kikusumbwa kiba kizibu. Kakati awo abo tebalina kulowooza kwa kubiri. Era buli omu ali kwogera bizibu bye ku ndabirwamu. Naalya ali kuwulira mu ndabirwamu.
yekwese mulabiramu y'omusajja anaajasa n'ojjaasa ali omwo yeekwesa nti walimu bulira ebizibu maali omutuukirivu nyini wa Yezu tusaabire fe aboonoonyi. So abantu b'e Naalya nga temanya ate mwe muli mu kibuga ate sitaani w'omu kibuga n'ow'omukyalo balina enjawulo. Sitaani y'omu, ow'omu kibuga y'omu n'ow'omukyalo. So ke kaseera ababuulizi b'enjiri mulimu mugwongeremu naddala abeegayirizi ndowooza mulaba ekigenda mu maaso. Tekisanyusa sitaani ye baaba ate ebyo kankubuulire byewuunyisa nti ebyo bintu ebito bye bitambula ku social media nga sitaani ali ku manipulating abantu be babitambuza nnyo naye kibe nga kyamagero nga Katonda alina ekyama waliwo ebyamagero Katonda byakola nga tebafa nayo kuba Katonda ye teyeekubira bulango yeemalirira teyeetaaga na advertisement. So sitaani atambuza nnyo ebintu by'abantu babelievingiremu. So people are moving from different areas. Abadde batasobola agenda mu Bunyoro akati wano e Naalya wano mu kibuga Kampala awo agenda ne bannange abaana bagenda yoola ssente. Kano ojawulira mbu ate Jjinja Maria ali mu Kamooli owulire mbu ate Embaale nti Maria yalabikidde mu geeti. Anti kati we bigenda obeera kuba byatandikidde Masindi ku lusozi e Naalya mu ndabirwamu okitegeera. Kati tujawulira ewalala noba ggulu oba Apache oba Mbalala oba anywhere nti ate wuuyo mu luggi nti ate wuuyo mu geeti ate wuuyo mu ngatto yange nti engatto najambadde nagenza otambula Maria nga natonninnya ndikuluŋŋamya bigere ebyo. So biringa ebisesa naye ate bya nnaku bikwasa ennaku kubanga abantu ba Katonda babuze olw'okubula okumanya n'okumanyisibwa nti Katonda waffe tali mu kintu kyonna yeemalirira. Our God is independent. Tali mu kifo kimu tali nga abasiraamu togera musanga Mecca nga gy'otunula yokka kasita otunula mu direction endala gwe Allah tagenda wulira saalayo era oba ofuuse mukafiruuna. Owaffe wonna wooli oba oli ku dining olya osobola okwogera naye, oba oli mu taxi osobola okwogera naye, oba oli wonna ye mu luzungu akitabata ali omnipresent. English is paramount. School fees nange at this ali buli wamu omnipresent buli wamu tiyetaaga bwati kasobola ngendeko ku church njogere ne Katonda. Awo wooli awo wennyini you speak to him, he listens to you, replies to you, and things go on the way planned. So bannange tulekere okuba nga tulimbibwa, leka twesige Katonda tuleme kwesiga bintu byonna. Diversion sitaani abantu bagenda nateeka awo enkambi, abantu bagenda natandika kusuula awo anti Maria aganidde mu ndabirwamu. Ate kankubuulire omu agenda menya endabirwamu yadduke nayo galutajja gwennyini nnyumba olabye oli ajja laba nga Maria ebyokumulabira bulabizi mu ndabirwamu tebijja muyamba, agenda menya endabirwamu eyo nisinda. Ate abantu batandika omuggo baleeta Maria mu motoka za accident zetujja olaba ezo nga so buli omu alwana akwata ku ndabirwamu eri ey'oluggi ey'eddinisa, buli omu ayogere ne Maria mu ndabirwamu. Ne Maria lwaki tova mu ndabirwamu abantu n'oyimirira awo at least. Naye tulina Katonda abeera buli wamu. Awo wooli wennyini teweetaaga kulinnya mmotoka genda simanyi Naalya simanyi Bunyoro Masindi, wooli awo osobola omutegeeza ensonga zo era ensonga zo mwana tunaazikolako ebintu nesobola okuba nga ate bitambula bulungi. Manya ate sitaani muyaaye omuntu ajja genda awo amala okusaba Maria wayitewo ddakiika alolaba nga biringa ebikoze kumbe sitaani aba yeekubira bulanga ate aba agula trust naye nakasaba ali Maria mu ndabirwamu Maria ananziramu edda oyo taba Yesu okitegeredde oyo aba sitaani. So sitaani yagezako okuba nga ayambala ebifaananyi ebyenjawulo ayambala n'ekifaananyi kya Mukama waffe najja n'alimbalimba abalokole, ayambala ekifaananyi ky'abamalayika. So
Bayibuli mugamba nti yeefaanaanyiriza okubeera malayika owaki ow'ekitangaala naye ng'ekyaddala kizikiza kyennyini ekiwedde emirimu. So bannaffe ab'Ennaalya tubasaasiddeko nnyo olw'okuba nga ate muli kutambulira mu butamanyi obwo, naye security eyambeko abantu abo baleme okuba nga ate babbibwa, kuba kati awo gano gakyala kimpadde bagenda kugenda bagakole emikolo n'abantu obuba nga ate insecurity bagenda beerawo bangi naye nga ate tewalina kye bakola. Sajja watugo ow'ennyumba owedde kubanga olunamala nti ate Maliya ayiseemu ayingidde mu ddiiro takyalabikira mu ndabirwamu, wuli mu TV mu ntebe kakana ennyumba yo tebagimenye tebayingidde ate ebintu onaasigaza. So bannange Katonda talabikirwa mu bintu bye bityo. Katonda tasobola kwekeka mu ndabirwamu ezifaanaganako bwezityo. Ate ekisinga byonna nti Maliya si gwe tulina kusaba. Maliya muntu nga ggwe. Maliya yazaalibwa maama we ne taata we nga beegasi, muntu nga ggwe, okitegeera. Naye tulina gwe tulina osinza mwana wa Katonda omulamu. Ne Maliya yennyini tewaliwo yeeyogerako nti munsinze. Jjukira Yesu yali ku musalaba ng'atasoma Bayibuli, genda osome. Yagamba atya Maliya? Tewali lunaku lwe yali ayiseeko Maliya maama. Yamuyitanga you woman, kyala ggwe, you woman. Era yali ku musalaba Maliya yali awo ne John Yokaana Apostle. Yagamba atya woman behold your son. Mukazi gwe nyweza mutabanyi wo mukoleki mugende nze mundeke ndi ku mirimu gya kitange gye maliriza. So singa yamuyita maama Ddirisa walega naye yamulaga nti wazaala mubiri, tewali nnyo kakwate wakati wo nange, tewali nnyo kakwate kaki kamaanyi akali awo. So Maliya naye muntu nzijukira mu Yokaana chapter 2 nga we muŋŋambe mu kitundu ekisooka nti we baali ku mbaga ya Kaana yagenda n'agamba bannaaye yagenda wa Mukama waffe envinnyo eweddewo. Singa Maliya alina obuyinza n'obusobozi yali akola bukozi awo nvinnyo. Muyalisa muga mukazi gwe, what have you to do with me? My hour is not yet. So yakomekereza agambye abayigirizwa nti bannaaye oyo buli kyabagamba mukole, oyo ye byonna mu byonna wano, buli kyagamba mukole. Lwaki teyabagamba buli kyembalagira mukole mukole, wabula yabagamba buli kyengamba. Kitegeeza nti Yesu yalina full authority, yalina last word, yalina last say upon our life. Kale toza kamba sibulire wano, ngenda balekerayo abantu bewa mubalabe abantu b'Ennaalya nga bali awo beerimba mbu abamu bafunye n'ebyamagero nga bakutte Maliya abadde mu ndabirwamu. N'ebyo byonna abantu babuze olw'okubula okumanya Oseya 4:6. Sabayigayizi manye ekyokukola ongera okuba nga tusabira abantu omwoyo wa Mukama abakomeko asobole okuba nga ate bategeera amazima n'amazima gabafuule abaddembe mu Kristo Yesu. Kitaffe tukwebaza olw'akaseera kano kubanga otuganyiza, tukuddiza ekitiibwa n'amateero fuga era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tusinkane olunaku olulala oba olw'enkya. Shalom. Agenda
naye nga mbadde nsaba n'oyo omukyala bwe mbeera nga nsobola ngenda neemuleeta naye n'awaawo obujulizi waali emanyanga kyo nkiweera Maria ekitiibwa n'obuyinza kibe wuwe.